weewaawo mu bitundu ebye Fort Portal mu district y'e Kabarole mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda ye wali owa bodaboda abadde anoonya muganda we anoonya muganda we kyokka oluvannyuma wa boda ono naye n'attibwa. Ennyumba 3 ezookyebwa ku byalo Mukonomura ssaako n'embuzi bino biri mu maserengeta g'ekibuga Fort Portal oluvannyuma lw'okuttibwa ku wa bodaboda. Bino okubaawo omusajja aterekeseko eri akadoma yagenze maaso n'okulumba akabuga ka Mukonomura ogenda maaso n'okwesasuza oluvannyuma muganda wabadde akubiddwa eggulo limu. Wabula agenza okulumba abantu bano badde bamwetegekedde dda era bamwambadde bukanzu nga bamukubye mizibu. Kino kimuleetedde okuddayo n'akunga banne abakomyewo ne bateekawo road block ku lutindo olubadde lwawula ebyalo bino ebibiri mu maserengeta ga Fort Portal. Road block eno ate esinza okuvaako akanyamberege omuvuzi wa bodaboda ategereseko erya Alani wabasinkanye yabamukubidde emiggo era nga ntawonye. Hati nabala bambyamira n'ekipanga bamteera omugongo. So hati obwiziri yaleeta skodi bakola road block ha bridge. Tebakutaga pikiyoni ekoleke ekeera byo abali mu mukazi nsungwa abali okadoma n'abasigazi abandi baha. So obamazire haijogo mmoja omusigazi n'alinda butebe bamutema nawe agwa mu maizi nawe aluhinga. Ekiro bano bakagira bakorovuya cha 5 Desemba bakorovuya 5 Desemba kono barwana hatu barwana batera mukama wenu nju wabakasiza omwana then bakora revenge asitana kimukoraki yenda kuli ku revenge yenga bakatya mugenzi wabo ikireyo nepanga nebita byo basanga yo kado umugenzi yabamukeza amanda amuteya. Mu kwesasuza ababodaboda nabo basitukiddemu ne balumba ekyalo kya Nyakagongo era nga akasoma wano walabikiddeko ne banne okwokya ennyumba zino 3. Mu bintu ebirala byonoonebwa mubaddemu olusuku n'ebisolo ng'embizzi ssaako n'embuzi n'amayumba tebiliwonye. Busungu bwabali wabwo omuntu nyakufuire ababoda bamanya akavuyo kawe. So abanyakufuire ababoda muntu nyakufuire niko bajja kuregejinga ku kyake amaju but oli rubanze kuleta akavuyo ali buyinga kitabu bamutemere nawo bamutemere but nude koza so hata ali kitabu hat bono kyabala kitabu on Alan yamalira kozeki afuye. Ssentebe w'ekyalo kino Peter Simu akasiza bino okubaawo era nga alumiriza akasoma ne banne abagenze mu maaso n'okuteeka road block eno yabadde eremesa abantu okubanga abeegatta ku byalo bino ebibiri. Baitungaruka muteera ngamba genda mbuzi harutindo oluboro kyema n'osingiza abumpikire mbuzi kole nkungu ya chairman John Katuramu sangira harutindo bategera amabale arone imihingo y'ibiti bategera mu block baitu obuserulize bangambera nsungwa kadoma Robert novo batira galani batira na musiki. Polisi etibwa bukubirire ku byalo bino era nga abantu 5 bakwatibwa ng'okulonza ku kyagenda mu maaso. Mubana abakwatibwa mu mbadde ne ssentebe w'ekyalo akwatibwa Mbulaga. Tugambira ekibireo oli arabira honyanchakara yobwire nangamba ati twasiga toito muntu nirukana rabo hati omuntu asokwesereka muntu nokoraki mukorora kwabo nyimukira nanye nagenda hali nasanga utemano wange nguku yangambe namugambira ati nsungwa nuyanyimucha mu kitabu nyonye nyini nimbaza nimbaliza semana atubeito muntu nindoro omuntu obisira ati kumurora nisanga bamaze no kumutwara ugaruka nuko muntu takozereki no muntu yange kalibu. Polisi tena kyennyonnyodde ku nsonga eno.